Bobi Wine wava ku kyalo kye kyemagere twawangudde nga tulondera manjuwe ku bifo mwende ebyabavuuka yatutteko bisatu. Secretary for Women Affairs, Publicity oba n'ekirala naye nga chairman, vice w'ebyensimbi n'abalanga bonna b'NRM abantu 6. Ekyo kikulaga nti yabadde bubi. President wa NUP ku kyalo kye awakaawe nga tasobola kunga abavuuka bamuwa akalulu. Ate si ye yekka bw'otunuulira Kasangati mwava nga town council twafunye ku byalo 50 twawangudde ebyalo 40 ne bawangulako ebyalo 10 naye ne bw'otunuulira Wakiso yonna nga district kwegamba ku bassentebe mu bifo eyo ababadde bavuganya ku bwassentebe bw'abavuuka twafunye nga 378 nga bo balina 292 ng'abantu bagenda kusaba 2 bagamba ne tujja kulonda nga muluddewo okulonda kwawedde ng'olonda tati balonze ekiro naye kwegamba olabira ddala ng'ebintu si bya buvunaanyizibwa yadde n'akatono ssente nga bazigaba kyere ne bazigabira waliwo gye twawulidde ng'oli bamunominatings agenda okujja alabe ekigenda mu maaso nga bamuga twakunominatings ng'wenaalemu nagandi nze si mwenaalemu ndi wanu kagamba n'abantu be bagenda okuteekawo tiba balina dida abatuwangudde kabe leader of opposition Mukulu Ssenyonyi ku kyalo kye twamuwangulidde nakawa so politics wabo wa radio na TV papa naye tujja basensera wansi eno era akalulu kana bavuka njala bayozayoza nti beebale nnyo kuvaayo ne bategeera ndi gavumenti eriwo ye gavumenti entuufu ogenda mu maaso kakati bawambi bawamanta buwammansi era waliwo mu constituency eno yange abalowoozebwa nti tebalina myaka gyaki gyabavubuka be bataddemu so ebigambo bizibu nnyo n'osanga nga register weeri ne bajja ne bagamba nga nimusome register tudde ku bbala bagenda okulonda okulwokuba nti bali babaleese buleesi ne babayiwawo abagenda okulonda ne bazikwata ne baziyuza olwaloziyuza ne bagamba nti kati kusimba munyiriri nga tiwalina kubacekinze bali bebajje jenduwa emutundwe bebajje Segugu bepakenda ate kati okulonda wano nga ne balondesa ttiimu emu okumalako constituency yonna olaba kyabadde wano kakati omwaka fulani mu byalo nga Sembabule mu byalo nga Akokolo tunuulira Kasangati mwava nga town council twafunye ku byalo 50 twawangudde ebyalo 40 ne bawangulako ebyalo 10 naye ne bw'otunuulira Wakiso yonna nga district kwegamba ku bassentebe mu bifo eyo ababadde bavuganya ku bwassentebe bw'abavuuka twafunye nga 378 nga bo balina 292 ba vice chairperson 4 nga balina 288 abawandiisi 11 nga balina 272 bwe tutyo ntugenda bwetyo Akokolo badde ne bayisabwisa bifu nze olugye nabadde sijja kwogerayo twatuuseyo saawa 4 twaddeko n'emikolo gye twali tugenzeeko era nalesi wano ebyange maze obitegeka nga abaana maze obategeka neŋŋenda ate nga nabiri binkwatako naye twagenza okutuuka ebagande kati abo abayuusi bagenda kulonderawa waliyo okulonda yuusi nga tibabimanyi nabbimanyi naye ate ngaobukiiko bwalondeddwa era gyebuli okulonda kuno kulanga ebigenda okubeerawo mu biseera by'omu maaso ebijja bannaffe bano boogera nnyo era bwe boogera abatasobola kunoonyereza balowooza nti b'amaanyi njagala omuntu aveeyo mu NUP ajja ndaga ebyo ebiraga nga nze byennina dida abatuwangudde kabe leader of opposition so embeera eyo tegenda kuwoomya tooke mu 2026